abaana mwena mbadde mwagala nnyo conference nga mugamba bane conference eno nkoze ntya neetaaga conference waliwo conference eri mu Switzerland nsi ennungi nti buli omu yenna yandijaagadde actually Switzerland I'm telling you the truth simanyi na kumanya nsi nnungi sina kyengenda kugamba ku Switzerland naye it is actually one of the best countries zensobola okugamba omuntu go to Switzerland. Anyway, ngenda balagako conference egenda okubeerawo gwe kennyini gy'applying ko kubanga yabwerere. Jangu waneeno ogende ku Google oteekemu aid conference Switzerland. Eno link yennyini esooka jangu ogikwatemu. Onoogikwatamu ogenda ku page efaanana bw'eti. Ogiraba eno page efaanana bw'eti. Onjagala kubalagako waneeno ku exhibition abantu abasinga mugamba exhibition ebeere yeegira ki jangu waneeno nga gwe kennyini tonnabaako kubaako kyokola jangu osooka osome reason for exhibition bagamba position yourself in front of the professional aid community, generate new leads, demonstrate your product and service face to face, raise a brand awareness, launch new product and service, attract attention from global media, benefit kati gwe kennyini bisomeeko wobanga oyina wogwanga gwe ku paperwork oba oyina business yo oba oyina biki ng'owulira ojagala kubeera osobola okugira eno gundi exhibition n'ogamba naawe oyagala kukola ki kubeera nga oli part of it such that you learn something out of it. Kansubire ekyo kati ekibuuzo mugenda kumbuuza tu applyinga tutya nga ffe oba okitegeera tuddeyo ku eno page gye twatandikiddeko jangu waneeno ogambe register. W'onojja ku register teekawo erinnya lyo teekawo erinnya ly'Egganda nga we liri mu passport yo otekewo ne email address ogambe submit. Bannange w'otakola bino ebintu bw'okola submit ebiseera ebisinga nti bayinza okuba nga abantu bangi ne batakola ki ne batakuddamu naye bwe baba nga tebakuzeemu ebiseera ebisinga batwala some days okuddamu okubeera nga bakuwa invitation naye bwe baba nga invitation eyo eruddewo oba okitegedde azini nga baluddewo okubeera nga bakuwa gundi eyo nga bakuweereza invitation eriko erinnya lyo kubanga invitation ebeera etya ebeera kipapula kyengenda okulagako kati ogenda kulaba kipapula only a paper nga kuliko erinnya lyo ne gundi yo oba okitegedde enamba y'essimu address biki naye bw'olabanga baluddewo okuddamu ekintu ky'ogenda okukola kigenda kuba kimu ogenda kwata email yaabwe kanji balageko waneeno katono email yaabwe such that tugenda maaso. Okay, kambalageko ku email yaabwe then tukole ki tugende maaso. Wobanga gwe kennyini osobola okujjano n'ogenda ku contact nojja waneeno wano bakulaga managing director wuuyo interested in exhibition at aid contact. Wobanga oli oyagala aid contact these people ono omuntu wobeera nga osindise wali eri ne batakuddamu wandikira omuntu ono mugambe diasa o madamu biki munange nze gundi ne gundi passport number yange yino email address yange yino business organization yange yino ba ABC dandijigwe kennyini bajja kuweereza ki email bajja kuweereza email nga kuliko nga bakoledde amanya go buli kimu kyonna ekya event oyagala ku attendinga kansubire ekyo tukimaze kati invitation letter eba efaanana bweti wano waggulu wabeerawo headed paper address y'ebyo byonna then note wano ne wabeerawo the immigration officer embassy biki byonna nga kwebiri ne bakuwandiikira neno a re-invitation for the applicant ne bateekawo amannya go ne with your passport number ne bakugira bwe bati olunaku lw'ogenda okugira mwezi biki bwe bityo providing details biki ebintu bwe bityo ne bakuteerako ebintu bino bwe biti oba okitegedde invitation wetu webeefaanana oba okiraba omuntu yenna asobola ogijinga n'akuwa invitation yenfu naye ndowooza kasita olabye invitation webeekola ki weeba etunula. So omuntu yenna ng'oyagala ku applyinga kweno invitation omukyala yagingambe ali UK naye abantu bagikozesezzaako ate mbu nga yabwerere naye Abannayuganda not this
wobanga omanyi nti tonaba kwagala kutambula obanga toyagala kugenda nkwegayiridde bambi don't tryinga nkwegayiridde don't feel anything as in the forms don't feel it kubanga obuzibu obuliwo kyemaze okulaba abantu abasinga babamya emirimu olw'okuba bano Abannayuganda batryingako you try something and you fail gwenga gwe abamu babakubira n'essimu nagamba no I was trying I was just doing this oba okitegeera abamu temwagala mirimu mukyali mu biyumba tonayagala kutambula noyagala ogezese bananga wogezese ekyo ekintu ne bakubira essimu nga tosobola manya waliwo omwana omulala Omunnayuganda agwagala omulimu ogwo oba ayagala invitation eyo bw'onoogijjiramu kiminza abaana tebagenda kugifuna oba okitegedde omuntu oyo bagenda kugalawo emikisa nkwegayiridde ng'obanga olinamu ekisa ky'obuzadde ng'okkiririza mu Katonda omulungi ngero oyagala ensi yo don't tamper things I'm telling you nga toli ready okitegedde don't I love you may God bless you ciao ciao